Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekya likinga video katona ku lwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala jagadde tunuulire kye bayita amata milk jagadde tunuulire kye bayita amata gano malungi nnyo naddala ggwe anaaba ku ddagala ly'emikisa oba ggwe yeggyako ebyo ebitali birungi bayita ebisiraani osaanidde mu ddagala ly'ogenda okunaaba otonyezeemuko ku mata ago malungi nnyo ku nsonga eyo naddala nkugambye nga oli ku nsonga eyo ey'okweyambulula kye bayita okweyambululako ebintu ebitali birungi ku ddagala ly'oba otegese ly'oba ogenda okunaaba amata ago nago osaanye otonyezeemu mweri eddagala amata g'olina okukozesa kyandibadde kirungi n'ofuna amata agennyini agakamiddwa mu nte g'olabidde dda nti gano gakamiddwa mu nte agatali ga maduuka gano ge batunda agamalawo omwezi omulamba kyandibadde kirungi n'okozesa ago amata gennyini agavudde mu nte ku lunaku olwo lwennyini kijja kuba kirungi nnyo olw'ensonga nti gayo amata g'omu maduuka gabaamu eddagala ate nageera gabaamu eddagala kwegamba eddagala erigakuuma galeme kufa kati funa amata ago gennyini agataliimu wadde eddagala lyonna onaabe amata gennyini amata ago gennyini konko kijja kuba kirungi kati woogafuna tugeze osobola okufuna akagiraasi ngako koolabye emabega kaawo nokati nakagiraasi nga kali makkati n'ogayiwa mu ddagala ly'ogenda okunaaba kijja kuba kirungi nnyo kwegamba amata ago malungi nnyo ku nsonga eyo y'okweggyako ebisiraani nalyo ddagala eriyamba ku nsonga eyo ey'okweggyako ebisiraani amata basinga ebisinga ebyo temubikozesa mwe mukozesa nnyo middo gyokka so ng'ate n'ebyo nabyo birungi nnyo okubigatta mu ddagala eryo ly'oba ogenda okunaaba funa amata kirungi nnyo ofuna amata nga gakamiddwa bukamwa siga mu dduuka sigaago funa amata gennyini agakamiddwa kijja kuba kirungi nnyo kuba go tegabaamu ddagala lyonna naye gali ag'omu dduuka ate gabaamu eddagala nga bwe nkugambye eryo erigayamba obutafa kati funa gano amata gennyini agakamiddwa ku lunaku olwo obeere nga ogagatta mu ddagala ly'ogenda okunaba kigenda kuba kirungi nnyo nkugambye tokula nti ogula ekikopo kiramba kyonna okimalire mu ddagala just ofuna akatundu k'akakopo n'okagatta mu ddagala eryo ly'ogenda okunaba kigenda kuba kirungi nnyo amata malungi nnyo ku nsonga eyo ey'okweggyako ebisiraani bwe kityo bwe kiri mbaagala nnyo mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video mubeere bulungi mweraba.